okuwoza buli kaseera kuletivitenge esusse kuba nakolako omwaka ntumukulu mandeevu nga ndi mukubuuza matembe ndoza era natandika n'ababuuza omusajja oyo namusanzidde okunywesa sukaali oyo ekyebyo omulala n'alipootinga ng'agamba waliwo omwami asimanyi akoze ebitya nebigwata alipootinga bigo twasize embizzi nagaba naye embizzi zisinze nagikutte ebadde lipoota naye nga bamanyidde kale ddo kati mukubeera nga okujja okujoyininga radio Simba nyina gye nali nga tuli mupafominga n'omugenzi padde bitama kwativala awo nga tuli mukukola comedy omwami gwayita ndawusi yatusipotingira natugamba mujje tubagezesa amaloboozi naye bamusobola okukola ekintu ekyomulembe embeera teyali nnungi n'akatono okuba n'okujja no ku radio Simba twatambuza bigere netujja netuteeka amaloboozi gaffe mwani Colin Mutambo nangamba gwe weitani ogenda kwogera ng'omutoolo oyogera Oluganda weitani mugamba kuba nalina empaako yange ndimujja kula na maama wange mutoolo nemugamba apuli nanga apuli tejja kukola kozesa Amooti omusajja ereeta erinnya yayita Amooti omukulu oyo nenkozesa erinnya Amooti era mukumala okuteekayo amaloboozi tebagambira otubagamba nti tukuwadde omulimu waga mugende mugende tujja bakubira mulina essimu tugamba matukuli omwayinaki era twadde tutambula mpulampula tugamba nenga watugenda kandi lulibuula buli muntu ng'alina essimu ye bitegeera ebyo sitole empanvu mpolampola kale mbandi awo omukobeera ndawusi kuba ye ndawusi yalina engeri gyatwapafomingira ngeegyo tukolera ebintu byaffe eby'amalula tuvira ddala erye nansana nga bigini nga komedi gyeyatandikira nga ndawusi abaayo so nga ye direct communication nga babiri nga baganda kati babeetaaga mujje era netujja mu puroguramu eyo yali eddukanyizibwa Alex mukulu ne ttiimu ye era bondoza mu kiseera ekyo Alex mukulu ndoza era yali nendoza ali ataddeko n'amateeka ti puroguramu eyo enyuma njagala mu bantu bagenda ginyumisa atagenda si mwangu oyo omusajja si mwangu Alex mukulu amagezi gasukanya ayina n'okusula eddalu solo kusula eddalu osobola okwogera ebintu noyogera ebintu nokola ebintu naga sibisiime muzibu Alex mukulu nakuonayo nagamba gwe nakuwa attention nagamba gwe nkusiimye weesuneko kuba ne mukama wange Colin Mutambo si omusajja afutule nagamba kyokoze kyakabi asigale akulaga naye ayina engeri gyagera bakulaga nti kyoyogedde akisiimye oba oyina ekintu kyokoze banogamba nti wali omukyala ngawanya mukyala wamugwatamukanati mukyala namiiro yadda bamukwemulale ngaawemula biki akuyitako mulanga mukyala namiiro segeza akamukonyemu akasiimye naye tagamba nti tebadde kasuufu nnyo tawaana kulini okuwa nakwata kwega ayina engeri yakikolamu okulaga nti mu magezi ayina engeri yakikolamu nti oba ayina esitayiro mpolampola so ebyo byonna byatuwa amaanyi netukola n'omutima gumu ng'olaba essaawa zino kyokola nti essaawa zino ne TV tezirina content ali wano ng'olaba radio gyokolako n'osigala ng'okyagiwuliriza ng'owuliriza ne programs endala n'osigala nga buli ekwa mu programu ezinyuma otuuka mu programu y'okumakya alla ate nebaza wani senkumbi wagala talent kwanza omuntu abayagala talent nga binsanga ano sogisanga radio station yali efunye bakozi bangi okumakya
kusinga Radio Simba. Radio Simba kumachezo kwa mabanga makumi aka. Makumi atano. Ngati kibagala bini gosoro gambi. Yale mama ngo muni nguvayo. Musako nyola mungu enda kola mpya vayo. Otenge chenga kumomba nakapati kanenga amauliza mafa. Nigenda point. So question betutambula ne Simba betutambula yakati nebaza abandi staff management mwebali project y'obuzikiro ekyokujjukira myaka 25 mutujjukire musajja nze gwokwata nga nywedde bbiya wange kubatise ne mugamba gweyagala lunaku lwagweyagala muzikiza kubanga Radio Simba ina abantu bangi ng'ofeddamu administration buli muntu alina karakita ye ate nga nakyo omugigako matenera bidokulu mwami Muliba Isaka koledde radio tugiwaniridde gwetu tuzitowerera siwe kiri baba tugikolede naye kati nze n'emyaka 3 buli myaka emeka kakalawuka nakatwala 3 Nibala agenda okumeza kusayiningira kukulu sipidi twakimuyigako twamuyigako sipidi twamuyigako sipidi nga buli kimu ayagala kimere nga kiryakireetadde nga tukozesa sipidi so ekyo twebaza akumulindwa twakiyiga mpolampola bingi mwami agasekalaala mulimu badirector nga olw'okuyingira ewuwe nga baba yennyini ate ng'akaanga nnyo naye ate yali simple ng'amanyi nga olwakusanga director ng'akuba olwali makama wammwe yennyini ng'akujereka osobola omusanga mu ofiisi ng'ali mu kulya nkoko naga abamalula mulya ku nkoko mweyo era lumwana bamubuuza namugamba kati gwe oli mu nkoko naye nga lwaki olidde paati eno nanga nti era yampa ensonga nga nti ye mwami Agasekalaala muli wa kisambi talya kiwawaatiro wa kisambi era ensonga yange yagimpa naye ata obadde mutidde nnyo akukakkanya n'olaba nti muteesa munyumya bulungi nnyo mpolampola si talina buzibu ate atuyigiriza okutegeera ssente mbawe ekyokulabirako sitori yawabisekalaala ningi ningi naye Wanamusikanako simu kafenanze sabu gonde adisipachaja bugante kama wafe bitinene mbena sinoni katinga kama omanyi bana bato bamanyi tekemogede director ati timukugira okumulya n'abasimba atano nagamba gende mugalye yatwala 15 kumina zeto zikjabba mara naye buli ali wano badde ndi musanyufu nnyo mulaba kubanga bannaye kimukoze kinene nnyo abakozi ba wano oba oli akwandizeemu kwerabanga waliwo afudde naye tuze wano ndaba omukulu mbadde simanyi nti Reverend Bakaluba nsanyusa okulaba Reverend Bakaluba buli omu nyina sitole twanyumyanga twakubanga obwali omukyali yatufumbiranga akamere Edith webali kubeera mukyala mulungi balikwesawula kufumba bulungi webalina kuba naye oyo naye tubonaba wamenya likodi ye nga teeka gono kyemanyi muntu ali akoledde Radio Simba era labye ku mwana we omupya gwazadde teeka buli mwaka ate kubanga katayinza okubanyigidde 3 oyo tazikiza ate nakulaga talinga atalinazaala
Azalero tera najja nakula. Omutegera mu. So, ebigambo bingi baleka bakuteekateerekereze. Femwe, mwefe, omukulu wa Amooti mumuwe ku lugalo. Basebo ne banya